Ekibiina kino kiwa Katala okusomesa abavubuka ku ngeri gye bagenda okwetaba mu kalulu k'abavubuka akabindabinda omwezi ogujja. Kyokka oyinza okugamba enteekateeka ekyabakaluubiridde oluvannyuma lwa poliisi okugibalemesa. Kati mu lukiiko lw'abavubuka olutuuziddwa ku kitebe kya Nuupu Ejjinja bano balaze ennyiike poliisi okulinnya mu nteekateeka kyokka nga buli kye bakola kiri mu mateeka. Electoral Commission etuwa omwagaanya okuteekateeka akalulu k'abavubuka. Poliisi n'ebitongole ebikuuma eidembe actually ebiwakanya okukuuma eidembe okuvaayo ya blocking launch yaife nenda kujebaza okwawekeninga abavubuka mu Uganda okutegeera nti eri akalulu k'abavubuka. Okutiisatiisa kwe mwataire olunaku olw'eido n'obutiitizibwe muli kulaga nti ife tututiire abavubuka ku mulundi guno twenda okusitula eirobozi awalala nga tugoberera constitution kana akalulu tulina okalonda. Akulira abavubuka ba Nuupu mu Eastern Region Maria Natabi asabye abavubuka obutatya kwetaba mu kalulu kaabwe kubanga ebbanga ddene bakuumiddwa nnyo emabega. Mbasaba bineri ya poliisi bitabamala mu maanyi kuba wazira tebijja kutwala. Ensonga enkulu yakusigala nga tukunga abavubuka era nganda ku omwezi 2 paka nga 10 muyamba abavubuka bano bajje basobola okwewandiisa ne Electoral Commission okusobola okuboneka nga babakolaki baba nominated era babe ba candidates baife era mubawe umbrella buli kyalo batambule ku kyalo nga batambuza the umbrella campaign. Kubiriza abavubuka Uganda yeva okutuuka yenkanga nti akalulu akali kwida mbasaba tukenigiremu mbasaba tube part and partial titukalekerera kintu kyonna kyonna twenda tuwangula okuva ku muntu asembayo asooka wansi paka ku bukulembeze obwa wangulu. Mu ngeri y'emu banna Nuupu mu mawokota ey'Amaserengeta bakedde kutambula byalo mu Buwama Town Council nga basomesa n'okukunga abantu okwenyigira mu kulonda kw'obukiiko bw'abantu abaliko obulemu abavubuka abakyala n'abakadde okubindabinda. Bano babadde bakulembeddwa mu ssentebe wa disitulikiti Martin Ssejjemba. Tuli wano olwaleero okulaba nga tutuukiriza ensonga ziringa ssatu. Okusooka okutuusa mmeseji y'enkyukakyuka mu bantu baffe wansi mu byalo baleme kwagalira ku mutima ate buli omu abeere ng'asobola okukola ky'asobola okulayika okubeera ng'akola. Ssejjemba ategeezezza ng'abantu mu Mpigi bwe batajjumbidde kwekebera ku nkalala z'abalonzi ezaatimbiddwa ng'obuzibu abutadde ku kakiiko ka byakulonda butamanyisa bantu kimala. Era tugenda kwetooloola okwongera okuzuukusa abantu ate n'okubasaba bakole ekyenjawulo okuva ku luli kye baakola ekyokulonda kaakati bakolewo ate ekyenjawulo nga boogera ku nsonga nga bazikwatako n'emikono gyabwe ng'ate beerekereza ffenna tutambulire wamu. Naye ligisa y'abavubuka ey'abakadde n'abalema tezinalabika wabula abavubuka bali mu lukalala olwawamu olwa bonna. Tudde tusaba enkala gye ziri bazireete tulabe abavubuka bagenda kulonda batya. Banga abantu bangi tubasanga nga tebamanyi kigenda maaso tulowooza nti ebintu bibeera ku radio kyoba oli awo abantu baba babiwulira naye omuntu bw'omutuukako wabaawo ekyenjawulo ajjukira nti ku lunaku luli aba people power bantuukako aba Nuupu bantuukako ne bansaba obuwagizi. Abavubuka basanyukidde ekikoleddwa abakulembeze baabwe nabo ne bongera okukunga bannaabwe. Kala z'abalonzi zafulumye mwegende mwekeberemu mumanye mwogenda olondera ku abamu babafulumizza olondera buyijja ne bakussa ebuwungu genda omanye nti oba nolondera buwungu olondere ebuwungu oba sekyo okole okwemulugunyako bakukyusa olondere woolina olondere watuufu. Abavubuka tukyabulamu bateekateeka obulungi pulogulaamu tuzitambuze kyalo ku kyalo nju ku nju basobole okufuna pulogulaamu bulungi tusobole okuyita mu kalwamu. Obwedda batambula bwe bakoolobya ennyimba z'ekibiina okubazaamu amaanyi obutakoowa.